tetulina masanyalaze ate nga bannange tulonda abatukulembera ate tulina kyetufuna fe batwerabira aba bashobora nkuri obwire obine byoma by'omwana omukyanga kyabo myete kafune mirimo konka tibine mashanyarazi kandi we bakagasha b'emyaka 10 enyuma tibakagarebaga enteekateeka nyingi batuweziri tuzofuna ba investor abaganga bati nibajja mu kitundu bateekawo ebyuma ebyemwanyi kale project ziba nyingi zitandika ku masanyalazi ekimu kyalagisa ki masanyalazi emiryango wano naye omuntu ajja n'akugamba mpaka kutuza otunyogoga n'omugamba siina n'agamba yiyi bantu mwina masanyalazi n'omugamba tetulina ate gino emiti tibagisimbawo ne batwerawo n'emita ne batambula ne bagenda ati myaka 7 yaga mu Uganda babeerabira Soko tunulire ng'emwanyi zaffe zino twandibadde n'ebyuma by'emwanyi wano nga tukube emwanyi naye tutindika engendo kugenda Mbiriizi kugenda Kinoni okukubisa emwanyi zaffe naye nga wanika gye Rwanda twandibadde tulina ekyuma amasanyalaze mu byalo byaffe nene ffe ne batuyitako ne bagateeka ate mu byalo ebirala ng'ate ffe abali kumpi ne we gava yobu bizinesi butuzitoyeredde olw'amasanyalaze era twetaaga amasanyalaze omunjeri niemwe bine kizibu ky'amiizi omukyanga kya Rwengo kandi bashikire n'ahakweba ngu nago gabayo ahabw'okuba nahe batimbire aho kugarabya akazuba kare ekirukwerekangwe naku y'amiizi bine nyingi omukyanga eki amiizi minisita nturira ngu oriyo noija Rwengo mu Kyabagonya konka ekizibu ekitwine aha n'amiizi amiizi bakatimba emikuregye twaise emyaka eriyo muri 8 ebikuregye bibyo byona bitabire mushenyi gubitabire emikutu yatabama tureba amiizi naye batuterawo ebintu bino okumala ebbanga katuli myaka 7 ne batusimbira n'emiti ne batambula ne bagenda sente bazirya abaterawo ebintu bino emitwalo 35 nokuva babiteekawo tebaddanga w'omunyishenjero kazi Sise Namuju yashaba abataka ba Rwengo kukyera ahabw'okuba ba minisita boona yabaleta okumalaho ebizibu ebirikushasha abanyarwengo so tubayita ku nnaku olwo era nasabye abakulembeze ba district akwebera mu kyamani wezo C5 naffe ba MP RDC n'obukiiko bwonna bakyamani b'amagombolola ne bakyamani b'ebyalo okutuweereza ebizibu ng'obudde bukyali tubiweereza ba minisita bebikwata kubanga kizibu ky'amazzi minisita w'amazzi ajje ngaze kumaliriza kizibu ekyo bwe gaba nga amasanyalaze ow'amasanyalaze ajje ngaze kumala kizibu ekyo bwe banga byanjigiriza kureba Jesse Miyingo ajje ngaze kwogera ku nsonga eyo bwe banga misango gy'emedde mu kkooti gibonyaabonyeza abantu naddala emisango gy'ettaka tugoba abantu mu ttaka tugoba abatuuze mu mataka minisita ow'ettaka ajje ngaze kwogera ebyo ate nga twegatiddwako ne Anthony General Honorable Kiryowa Kiwanuka ajje ku nsonga z'amateeka okulaba nga abantu abalemedde okufuna obwenkanya nabo nga bafuna obwenkanya naddala mu Rwengo wano koreji neza kubeera kishayi ky'ishomero lya Seed School Mbiriizi omu Rwengo kandi nekutandika shahi mu yakasheshi amakuru agagasha kwa Bashir Karema abwa Tayari West omu Rwengo.